Haleluya, Mukama yebazibwe. Tukyayogera nga tusoma omusomo gwaffe ogwa okulokoka kyeki, okubeera omulokole kitegeeza ki, obulokole kyeki. Tuli ku omusingi ogusooka guno gw'okutegeera okulokoka kyekitegeeza n'okubeera omulokole kyekitegeeza. Bwe twakoma twali tukyayogera nga tukyannyonnyola nti okulokoka kitegeeza kuzaalibwa mulundi ogwokubiri era okuzaalibwa mu mwoyo. Ne tugamba nti omwoyo wa Katonda ye mwoyo eyatuzaala mu mwoyo, nti tetwakyusibwa wabweru, tetwakyusibwa mu mubiri ogulabika, wabula twakyusibwa mu nsi ey'omwoyo oba mu mwoyo gwaffe munda. Omuntu waffe ow'omunda yakyusibwa n'azaalibwa buggya n'abeera mwana wa Katonda. Kakati olwaleero nina ennyiriri ze njagala okutandikako ezinnyonnyola mu bigambo ebitali bingi nnyo okulokoka kyekitegeeza oba okubeera omulokole kyekitegeeza, ng'olunyiriri lwe njagala otandikako era already twalwogerako nga tutandika omutwe guno. Bagalatiya 2:2 atugamba nti nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Agambye nti nakomererwa wamu ne Kristo. Okulokoka kitegeeza ki? Kitegeeza nti ekisooka kyennyini nakomererwa wamu ne Kristo. Okukomererwa wamu ne Kristo kitegeeza ki? Nti nafa wamu ne Kristo. Nti Kristo bwe yagenda ku musaalaba n'afa, nali munda mu ye era nafa naye. Nagenda ku musaalaba naye n'enfa naye. Kyekitegeeza nti Kristo bwe yafa, nze nali nkwekeddwa munda mu ye n'enfiira wamu naye. Nti Kristo bwe yakka emagombe, nakka emagombe naye. Kristo bwe yaziikibwa, naziikibwa naye. Ekyo kitegeeza nti omuntu wange ow'omunda, spiriti, omwoyo ogwali munda mu nze nga sinalokoka, ogwo omwoyo gwattibwa wamu ne Kristo ku musaalaba, ne guziikibwa wamu ne Kristo, ne gukka mu geyeena wamu ne Kristo, ne gusigala eyo wansi Yesu gye yaguleka. Oyo old man oba omuntu ow'omunda omukadde, omwonoonyi, omwana wa Sitaani, ensigo ya Sitaani, nti yafa n'asigala wansi. Okukomererwa, buli twegera ku kufa ne Kristo oba kukomererwa ne Kristo, sometimes tugenda netulowooza tugamba nti guno omuze kangukomerere ku musaalaba, buno bulwadde kangukomerere ku musaalaba, kino ekibi ekintawaanya kankikomerere ku musaalaba. Ntulowooza nti kyetukola kyamaanyi nnyo, naye tulina okutegeera nti si bikolwa bukolwa bye bikomererwa wamu ne Kristo, wabula omuntu yenna gwe twali omwana wa Sitaani, omwonoonyi, omwana wa Adamu, yakomererwa wamu ne Kristo ku musaalaba. Era n'agamba naye ndi mulamu, ate yakomererwa yafa aba atya omulamu. Kiki ekireetera yafa okubeera omulamu? Kuzuukira. Okuzuukira kye kyaleetera ffe ate okubeera abalamu nga twafa. Naye kakati wano waliwo ka sayansi ke twetaaga okwetegereza nti omuntu waffe omukadde eyakomererwa wamu ne Kristo, n'attibwa wamu ne Kristo, n'aziikibwa wamu ne Kristo, n'akka mu geyeena wamu ne Kristo, oyo si ye yazuukira, teyaddizibwa buggya. Kristo bwe yazuukira ate omuntu omukadde yamulekayo, n'ofuna omuntu omupya, omuntu ow'okuzuukira. Kristo mu kuzuukira kwe, Kristo ng'azuukira, Katonda amuzuukiza naawe nga bwakuzuukiza mu bulamu obupya ng'akussizaamu omwoyo omuggya. Ekyo lwe twakiraba mu Ezekiel 3:6 olunyiriri 2:6 n'okweyongera. Ndowooza tugenda kukyongerako mu maaso eyo awamu ne Bakolose 2:5 gye twasomako last week.
nti Katonda kuwa omwoyo omuntu ow'omunda omupya omujja n'ofuuka ekitonde ekijja. Bw'atyo bw'agamba nti naye ndi mulamu si ku bwange nate, nti wadde ndi mulamu naye si yenze omulamu, nze Felix si yenze omulamu. Felix omutuufu yafa ne Kristo n'aziikibwa n'akka mu Geyeena n'asigalayo. Oyo Felix original yafa, taliiwo. Kakati ono omupya wanagenda kuleeta ekintu eky'amaanyi nnyo ekyokutegeera. In fact eno eringa ye foundation kyekinyusi ky'okubeera omulokole. Agamba bw'ati nti si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Nti omuntu yenna agamba nti alokose, Katonda amugyamu original, omuntu oyo kyabadde kyeyazaalibwanga omwana wa Sitaani, ensigo ya Sitaani, omwonoonyi, mutaani wa Adamu. Katonda amugyamu, amukugyamu omwoyo omukadde oyo, omuntu omukadde, omuntu ow'omunda omukadde, akugyamu omuntu oyo n'amukomerera ku musalaba n'amuziika ne Kristo, n'akka mu Geyeena ne Kristo n'asigala Geyeena. Kaakati Katonda n'akwata Yesu Kristo, n'akwata omwoyo gwa Kristo n'agukussaamu. Omwoyo gwa Kristo guno ne gureplacinga, ne gudda mu kifo kya guli omwoyo omukadde ogubadde munda mu ggwe, obubadde obulamu bwo, omwana wa Sitaani. Katonda aguggyemu guli omukadde n'assaamu Kristo Yesu munda. Kristo Yesu n'afuuka obulamu bwo obupya. Kristo Yesu n'afuuka omwoyo kati ali munda mu ggwe, mu Luzungu kye tuyita inner man, omuntu ow'omunda, nga ye Yesu Kristo wennyini yali munda mu ggwe. Agambye nakomerera wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Tewaliyo kintu kidescribinga kulokoka okusinga eno statement egamba nti si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Yesu Kristo ye bulamu bwange. Yesu Kristo yenze munda. Nti bw'ontunuulira munda n'okuba mutooki ogenda kusangayo Kristo. Togenda kusangayo Felix yalingayo, oyo yafa n'aziikibwa. Taliimu, yaggyibwamu. Ku lunaku lw'owakkiriza Kristo, oyo kyewali original, omwonoonyi ow'ekika ekyewamu owaki, yaggyibwamu, n'attibwa, n'aziikibwa, n'asigala nga mufu. Katonda n'akuteekamu munda Yesu Kristo. Oba omwoyo gwa Yesu Kristo. Mu Baruumi 8 ne mu Galatiya atugamba nti twafuna omwoyo gw'omwana we, kakati tukaaba nti Abba Father. Omwoyo gw'omwana we, omwoyo gwa Kristo gwegwo gwe yatuteeka munda. Mugenda kulaba verse gyengenda okuddamu okugerako nga tuli mu Yokaana ekisooka. Tujja kulaba verse ng'etugamba nti munda yatuteekamu ensigo ye, omwoyo we, omwana we Yesu Kristo ye mwoyo ali munda mu ggwe yalokoka. Munda mu ggwe spiriti yo yagattibwa wamu ne Kristo Yesu. Kristo Yesu ye bulamu bwo. Ano kyagambye si bwange nate, si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Oli ng'akuzukusizza ng'obadde webaka n'akuzukusa, zukuka mbulira. Okulokoka kitegeeza ki? Omugamba nti si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. In fact nina n'akatabo kenjogera ku kino kenjita Not I But Christ. Kendi mukutegeka okufulumya Not I But Christ. Si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Kakati nze nga bw'ondaba si nze bwe nali before. Nze bwe nali before paati esinga obukulu yaggyibwamu n'eziikibwa. Nze kati bwendi kati paati esinga obukulu mu nze ye Kristo munda mu nze. Yesu tali munda mu mutima, Yesu ali munda mwonna okuva ku mutwe paka wansi ku kagere. Ye Kristo Yesu ye bulamu obuli munda mu nze. Singa Kristo tabadde munda mu nze, singa ndi mufu, kubanga Kristo ye bulamu bwange. Sirina bulamu bulala bwonna okuggyako Yesu Kristo. Sirina bulamu mu mubiri guno
okujjako Yesu Kristo. Yesu Kristo ye bulamu bw'omubiri gwange, ye bulamu bw'emmeeme yange, ye bulamu bw'ebirowoozo byange, ye bulamu bwa buli kimu ekigenda mu maaso kyendi ne kyenkola ne kyennina. Ye Yesu Kristo ye bulamu bw'omulokole. Agambye era obulamu bwe, kati nayongerako wano n'agamba era obulamu bwe nnina kaakano. Ekyo bwetaaga okukyandalayininga. Ey'oluzungu egamba now, the life which I live now, kaakano. Obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri. Nti waliwo obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri. Naye waki teyagamba obulamu bwe nnina mu mubiri? Waki yayongerako kaakano? Ayina ensonga lwaki akyongerako, kubanga ayina kyayagala okwawula. Agamba nti ssaawa zino kaakano mu nnaku zino waliwo obulamu bwe nnina obutaalimu before. Obulamu bwe nnina kaakano kitegeeza nti tebwalimu before, kaakati bwe bulimu. Obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwakukkiriza. In fact wanegamba mbulina lwakukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ennyo neyeewaayo kulanga. Wadde abo bayononamuko katono mu kuvuunula, kubanga bw'ogisoma mu Luzungu oba mu Yonaani teyagamba mbulina lwakukkiriza kwange nti nzikiriza Yesu. Yagamba nti mbulina lwakukkiriza kwa Yesu, by the faith of Christ. Lwakukkiriza kwa Yesu. Ngenda kukinyonyola ekyo. Naye agambye wano obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri, si mu mwoyo. Eyo point nene, kubanga abalokola basinga tugamba nti twalokoka, tulina Yesu mu mwoyo, tulina obulamu mu mwoyo, tuli bantu ba mwoyo, omubiri tetugufaako. Naye atugambye nti obulamu bwe tulivinga kati mu mubiri, si mu mwoyo, mu mubiri, bwe bulamu bwa Yesu. Obulamu bwa Yesu tebwakoma mu mwoyo gwokka. Singa obulamu bwa Yesu tebuli mu mubiri gwo, singa oli mufu, omubiri gwandifudde, kubanga omubiri tegulina bulamu bulala, omubiri teguproducinga bulamu. Ekyo bayirawo kikulu point kanjimakinga kati nti omubiri teguzaala bulamu. Omubiri si generator ya bulamu. Katonda teyatonda mubiri kubanga gwewa obulamu. Nedda, omubiri gujjawo obulamu. Omubiri gujja obulamu mu mpewo, mu kussa. Era omuntu bw'alekeraawo okussa nga tugamba nti akoze eki, nti afudde, kubanga bw'abassa then aba afuna empewo, eyo empewo neewa obulamu omubiri. Kakati olowooza kitundu ki eky'omubiri gwo ekirina obuvunaanyizibwa obw'okussa? Si nnyindo, si mutima, ne bwe zibeera lungs, amangwe sige galina nago galekeraawo obulekezi. Waliwo ekintu ekirala, oleeza bulungi, waliwo ekintu ekirala ekikuleetera okussa, era ekintu ekyo bwe kivaawo n'amawugwe go gafa bufi. Wadde ffe tulowooza amawugwe ge gassa, naye ekintu ekyo bwe kivaawo nago galekeraawo okussa. Kintu ekyo ki ekireetera omuntu okussa? Okitegedde? Mwoyo, spirit. Era ekyo omuzungu oba bano bannasayansi ekyo kyekyabalema okukola. Emibiri gino basobola okugikola, basobola okucloninga, basobola okukozesa cell technology, stem technology, ne bacreatinga emibiri, ne bacreatinga body parts ez'enjawulo. Kye batasobola kuzaala oba kukola gwe mwoyo. Era omuntu ne baba bamukola omubiri ne baguteekaawo nga teguli mu mwoyo, oyo omuntu aba mufu. Ne ku beginning gwe kyali ku lwereberye nti Katonda yatonda Adamu, yasooka n'amuwumba bulungi n'amuteekaawo. Naye Adamu ng'ali awo nga Katonda tannamufuuwamu mukka, yali bubeezi mubiri nga guli awo. Then Bible negamba nti Katonda n'amufuuwamu omukka, the breath of life. Awo Adamu n'alyoka akola ki? Agolokoka n'afuuka omuntu omulamu. Omwoyo gwe guleetera omuntu okubeera omulamu. Eyo point wa change making, kubanga njagala kuzayo kati ekyo kitegeera kiba kya kutegeera kye njagala ogamba nti nga tewali bulamu bwa Kristo tetusobola kuba balamu ne mu mubiri, kubanga omubiri gwo tegulina bulamu bwagwo, era omwoyo bwe guvaamu omubiri nga gufa. Lwaki omubiri teguzaala bulamu bwagwo gwo ne gusigala nga mulamu wadde omwoyo guvuddemu? Tekisoboka, kubanga omubiri teguli mu generator ezaala bulamu. Omwoyo ye generator y'obulamu, omwoyo ye generator ezaala obulamu. Kakati nga tonnalokoka, oyina omwoyo munda mu ggwe oguzaala obulamu bw'otambuliramu nga toli mulokole. Eyo generator eri munda mu ggwe
gwe mwoyo omukadde, omuntu omukadde, omwana wa sitaani, omwana wa Adamu, spiriti eri munda mu gwe enkadde, omuntu ow'omunda yezaala obulamu obwo obukufuula kyetuyita omulamu wadde oba toli mulamu naye kyetuyita omulamu nti wooli otambula okola bushimu oba muzimu kyekirwandise to existence nti wabeerawo spiriti eri munda mu ggwe ekuleetera okubeera omulamu bw'otyo. Kakati mu kulokoka Katonda akugjamu spiriti eyo enkadde n'ateekamu spiriti empya Yesu Kristo. Kakati ne spiriti empya gy'ataddemu Yesu Kristo n'etandika okupampinga obulamu nga buyingira mu mubiri gwo ne mu mmeeme. Buli lw'ossa kati bw'olokoka, buli lw'ossa spiriti ya Yesu Kristo munda mu ggwe ng'epushinga obulamu nga butambula mu mubiri gwo gwonna. Wano kyali tugamba nti n'obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza kwa Yesu Kristo. Lwa faithfulness wano yonna nekita the faithfulness okukkiriza kwa Yesu nti obulamu bwe nnina mu mubiri si bulina lwa maanyi gange, lwa kukkiriza kwange okw'amaanyi, bulina lwa kukkiriza kwa Kristo ali munda mu nze, lwa bulungi bwe, lwa maanyi ge, lwa bwesigwa bwe nti Kristo yeesigika mwesigwa nti bw'abeera munda mu nze alina obulamu bwe nga abupampinga. Kristo apampinga obulamu bwe nga butambulira munda mu nze mu mubiri gwange nga bunfuula omulamu. Paati endala ey'okubiri gye njagala ate wano wenjagala kati bwe tugenda okukoma olwaleero, Kristo wano ali mutugamba nti obulamu bwe tutambuliramu mu mubiri bulamu bwa Kristo, era Kristo yali mu kulivinga obulamu buno munda muffe. Awo Oluganda lunnimi, Kristo yali mu kutambulira mu bulamu buno munda muffe. Okay? Tukyogere bwe tuti nti obulamu bwa Kristo teyeekwese munda mu ggwe. Kristo ye bulamu bwo nti ne buli kyokola mu mubiri ye Kristo bulamu bwo ali mu kukikolera munda mu ggwe. Otegeeza ki? Tegeeza kino nti bw'ogenda ku ssomero Kristo ali mu kugenda mu ssomero munda mu ggwe, ye bulamu obukutwala ku ssomero. Bw'ogenda ku mulimu okukola Kristo ye bulamu obukutwala ku mulimu okukola. Bw'obeera ne mukyala wo ne mwami, Kristo ye bulamu obuli ne mukyala wo ne mwami wo n'abaana bo. Nti bw'ogenda okukola emirimu gyo Kristo ye bulamu bwo obukola emirimu gyo. Bw'oba oyogera n'abantu Kristo ye bulamu bwo obwogera n'abantu. Bw'oba olabirira abaana bo Kristo ye bulamu obulabirira abaana bo ng'ayitira mu ggwe. Nti buli kimu ky'okola mu mubiri Kristo munda mu ggwe ye bulamu bwo obukusobozesa okukikola, obukuleetera okukikola. Kristo ali mu kukola ebibi byakola ng'ayitira munda mu ggwe ye bulamu bwo. Bw'ogenda okubuulira enjiri Kristo munda mu ggwe y'abuulira enjiri ng'ayitira mu mubiri gwo. Bw'osabira abalwadde Kristo munda mu ggwe yawonya abalwadde ng'ayitira mu mikono gyo. Kristo munda mu ggwe ye bulamu bwo, buli kyokola ye Kristo munda, buli gy'olaga ye Kristo munda, buli gy'ogenda ye Kristo munda. Haleluya. Obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza kw'omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Kristo yakwagala nnyo nti yasalawo tajja kusigala mu ggulu kwagalira mu ggulu, ajja kujja ayingire munda mu ggwe abeere obulamu bwo, akwagale live wano wennyini nga ye bulamu bwo. Kuno okutabagana n'okwegatta ne Kristo kwe kwagala kwa Katonda gye tuli, kwe kwagala kwa Yesu Kristo gye tuli. Haleluya. Eno verse njogeddeko just eno message yokka, naye nina messages nyingi nnyo nga zonna nzijja mu just verse eno. Ndowooza tulina message nga 2 mu maaso eyo tujja kuzireeta, era ngenda kufulumya akatabo kalamba nga njogera just ku verse eno, kubanga eno verse eyogera ku kulokoka kyekiri, what is to be born again, salvation ye Kristo munda muffe nga ye bulamu bwaffe, nga ye ali munda, nga Kristo afuuse ffe mibiri gya Kristo. Kristo ye mwoyo oguli munda mu mibiri gino. Buli woolaga Kristo ng'agenda, buli wootuula Kristo ng'atuula, buli kyokola Kristo ng'akola, kubanga Kristo munda ye bulamu obukuleetera okusobola okukola buli kyokola
Haleluya. Ekyo kyamaanyi nnyo era nja kukiddamu tukomewo tukyogereko nga tuli misomo gyaffe gino egy'okutegeera obulokole. Kyekinkwebaza okumpuliriza n'okusoma nange. Nkusaba osharinga otambuze message eno mu bantu baffe aboogera olulimi lwaffe luno beeyongere okuwulira ku mazima gano geeyongere okubakyusa. Weebali kumpuliriza oli wa mukisa. Amiina.